Aw. Omulende. Abanali omulende. Ready to eat mulende? Come. This is another type of traditional fish found in Buvuma Islands in Lake Victoria. It's locally known as mulende. So most of these traditional species of fish are getting extinct. The local fishermen say their extinction started when the Western people introduced the narrow patch in Lake Victoria that fed on them. Yeah. So it's to my surprise that for a number of over 15 years that I have been on Lake Victoria, this is my first time to meet this type of fish, locally known as omulende. So recently there were a lot of local species of fish that are currently extinct. They are nowhere to be seen. At least this type of fish called omulende, it's still in Lake Victoria. Kino ky'ennyanja bakiyita mulende. Ekyennyanja kino kifaanana ng'emmamba naye abavubi bagamba yino si mmamba. Guno mulende. Kino no bakakikwata kikyalina kiramu. Nga kifaanana emmamba. Era omusajja ow'emmamba nga yensubuka bw'alya bayinza omulisa kino ne bamugamba mmamba n'agenda atandika okukomyawo buli kye yalidde. N'olwekyo tekyetaaga kumala galya. Kino kisangiddwa Buvuma gye bava okukivuba. Ebyennyanja nno ekika kino binnansangwa tebikyali bingi mu nnyanja. Abavubi bagamba okujja kw'ekyennyanja kye bayita empuuta kwasaanyawo ebyennyanja ekika kino. Bwe empuuta yagenda ebirya muliggwawo. So kati gwe eyakulira mu bizinga amanyi eby'ebyennyanja naawe atabimanyi otegedde omulende gukyalimu mu nnyanja Nnalubaale eno mu bizinga eby'Ebuvuma. Ndowooza ogulabye. Kisobola kulimba nti mu luzungu baguyita bwe bati. I also don't know. Ndowooza nange kino nkirabye omulundi ogusookera ddala.